kikwetagisa kumulinnyako nze ndi munaku eyeeraga. That is why nkusaba sente ne nkugamba nti kumannyoko omusajja oyo mujja mumanya yavaayo ndowoozera ekyatwawula waliwo olutalo lwa Zaira ne Winnie yali ayagala kukola linnya n'alaba sayidi eriko abantu abangi yali ya Zaira nadda ku sayidi ya Zaira okitegeera musajja oyo abadde ajja nkolokota abadde ajja nkolokota nadda ku sayidi yani nadda ku sayidi ya Zaira alabika mugagga n'enzo obugagga bwe tebingasa kubeera ndowooza yalowooza nti ne wali batampadde sisobola bbeera onjagala mumujjukize nti sente ezinkuziza tezivudde mu ye ate era nze tangasa ne waba tampadde nveeko ndi mwana muteje emyaka gye mikulu wabanga mugagga lwaki ataawala n'omwavu kitegeeza naye mwavu musajja oyo mbu yeyita mugagga simanyanga muzimu yera yali nnyo ne mu bintu bya alien ebyo yali abala linnya nga wobimanyi naye oba omanyi nti wali oyagala alien lwaki waleeta omuyimbi wo mutu mu promoting kitegeeza gwe wali oyagala alien mulinnyirako ajja wano ne yeeyogeza njagala nkwoke era yabikolanga yali andippira ngera we tubeereyo kuzirayiva ajja n'alaga nti nno nze tampambu naawe abalala nnumye yabikolanga nenze tosobola kunnumya kubanga nze gwolumya sente zo sinze yazikola ate simanyi gye wazijja gwe gwamanyi tubeera ku live n'akwata sente n'alaga nti naayo kyakuva dda ndippira kuva ku live yoyo kabata omusajja ngajja kabata some ennamba n'alaga mbu nkuwadde kakadde kumba muwadde 2 nga babifulaminze eyo kumba muwadde emitwalo 2 munkuwadde kakadde mbwa nnumye nze nga ndooza laba sirumwa kubanze oba owadde mukwano gwange I appreciate for that webale kumuwa lwaki mba nnyiga ng'owadde jazz lwaki mba nnyiga ng'owadde kabaata oba salimo oba ani nga yaliko mukwano gwange sisobola ekyo kinyiigira era mba musanyufu nti webale kumuwa naye ate woba ng'okikola ku mutima ogulaga nti nno olumya Rama mukwano oba osembye njagala ombuulire nze Rama ndika amasannyalaze kati nkugirayo amazima agookya nze Rama ndika amasannyalaze ndi bulandi osobola okuba ne sente naye nga TikTok yakuzira buuza Frank Abawo buuza Frank Abawo azirina yagaba mmeka kati gwe olina sente zisinga eza Frank olina sente ezenkana ez'Abawo kati buli mugagga ali wano nze nkuwa respect yo kuba oba wali onnyambyeko naye ate togenda kunkwata mumwa batandike kutulangira mbu abantu tebayambika tetuyambika naye ate naawe toyamba muntu olw'okuba olina by'oyagala okuyisaawo kiba kibi ne Katonda eyo bbala katagigaba okitegeera wobanga oyamba omuntu muyambe ng'omuyambanga omunaku wadde talina naye ate era wadde talina abantu muleke kubalinnyako muleke kubalinnyako tukimanyi mulina ssente naye ate leka kuyamba muntu ng'oyagala omulinnyeko omufukeko kubanga munnange engombe eriwo kati nti omuntu wawa Rama sente omuntu oyo n'abaako ensobi gy'akoze temwagala tuboogereko mujja gamba abanaku tebayambika nze ndi munaku eyeeraga ate ndi munaku omumativu nekyennina ate ndi munaku asiima era ndi munaku appreciating omuntu oyo ng'alina kampadde nze appreciate mumbeereddewo mumpadde naye ate si kumpa ate kummanyira koze omusajja oyo bino ebintu tebitandise kati olutalo lwava ku Zaira ne Winnie olutalo lwava ku Zaira ne Winnie Zaira yali mukwano gwange kulwakubanga nti ne Winnie yali mukwano gwange nga gyonna mikwano gyange nze njagala nkulage nti nze Rama siri fake friend ate wemba njagadde omuntu mba mwagadde kyova olaba nayagala kabaata oyo nga ne YouTuber ne waaba amwogeddeko muvuma nti namwagala nti nowa TV ne waaba mpise sikkiriza kuntwala ku TV wallahi gomanyi abama TV abankyaliranga ne bampita zise wemba njagadde omuntu mba mwagadde nze siva mu muntu era wemba nkwagadde mba nja kwagala paka lubeerera bamanyi mumanyi n'emikwano gyange ekyo kyo mukimanyi ti nze Rama nina omukwano ogwaddala kati omukulu oyo waliwo olutalo lwa Zaira ne Winnie omukulu oyo najja mu kabokisi kange era audio zonna nzina waba yagala zita nja zita kubanze ndaba this is too much nja zita woba oyagala mazima nja zita abantu bamanye amazima sitere ekyo kikola naye atojja kunsikirizo zita kuba ntambuliddemu nnyo woba oyina akasente ke wali ompadde I appreciate for that naye tonninnyako tomanyiira siri munaku nina abazadde nina family omukulu oyo yatuuka n'okuŋŋamba mbu nja kutuuka e Uganda nsibe
ngonsiba kulwa kinnakola kinnakuvuma kale nsiba mulimu abantu mwana bamu abakumalako emirembe omukulu oyo lwali lutalo wakati wa Zaira ne Winnie najja nangamba mbu njagala ovume Winnie bo bedetingako ne Winnie bali bedetingako ne Winnie nja kwogera amazima kuba nawe oli mukunkuba akasa mu bantu mwali mwedetingako ne Winnie kati ndowooza mwe mwayawukana ne Winnie wali oyagala nzire ku side ya Zaira mpala ne Winnie which is not impossible ze sikola mpalaniraako okitegeera twali ku live yange omukulu oyo najja nangamba Rama njagala kwocha Winnie sente ngolo oba wali oyagala muzza era ngandi Uganda wano before nga sinnagenda nakata nagamba yagala kwocha Winnie sente bineno nga omanya abagagga bye bajja ku live mbwa ayagala kwocha Winnie sente ne Musodia ne ngamba omugagga wange oli wakabi nnyo nkwagala nnyo omugagga kati we yagamba Winnie some namba yo kumbe bo balinawo ekyali kibagatta bedetingako bali beyagalako nga bedetingako ne Winnie kati we yajja ku live nasooka nanjocha ne musiima ne mugamba ne nangamba ne Winnie mugamba asome namba ne ngamba Winnie some namba kati nganza simanyi nti oba bali bedetingako waliwo akaali kabagatta Winnie nangamba Ramanze sagala sente zoyo Winnie yangamba sagala sente zoyo kumbe Winnie amanye ekituufu ekyali kibagatta nti bedetingako n'akasajja era nembibuzabuza saamulabisa nensigala nga mprotectinze Winnie nga naye mu protectinze nga bonna mba protectinze munnange tuba tuli awo nga nze nkolagana n'omusajja simunyiigira nga ne Winnie simunyiigira nga ntuuka ngende kata ng'olutalo lwa Zaira lugwawo kati ono n'ayagala alumye Winnie olw'okuba beeyagalako bedetinga ogutali musango kuba buli muntu neno n'omugagga atava ku muntu golooza sente emala byonna mboba sente egula omukwano omukulu ng'ajja mu kabokisi kange nga ngamba Rama njagala ove mu nsonga za Zaira ne Winnie aziguddemu bugwi ntamanyi nze nayagala Zaira before Winnie kuba nze nayagala nnyo Zaira era Zaira namuweerangako example ne ngamba mu abaana ba TikTok njagala mubeerenga Zaira kuba ye example y'abalala nze njagala nkubuulire nze okwagala Winnie nasooka kwagala Zaira lwakuba nti Zaira nali soogera naye era ne Winnie nali soogera naye kati Winnie tugenda okolagana ne Winnie musaga yali yeni ne tutandikawo okolagana ne Winnie n'afuuka mukwano gwange ate ngenda okulaba nga Winnie mukwano gwa Zaira ne neeyongera okwagala Zaira paka ne mwagalira ddala kati nga omanyi munnange nze Winnie yali mukwano gwange nnyo tujja ku live ne tuseka tujja mubadde nga mutulaba munnange nga bafunamu obutakkaanya mbona atutte bbawo no biki ebyo weebityo bisaga ebyaliwo wakati we ne Zaira kati munnange nga womanyi nze nkugambye siri fake friend nga ntunuulira side zonna oba Winnie yali musobya oba Winnie teyali musobya nze nali sirina kuva mu Winnie kuba yali mukwano gwange okitegeera mukwano gwo ne waabali n'ensobi gyakoze omubikirirako mu public nali sisobola vuma Winnie kati mwali nedda tudde mazima bantu mmwe mwali mwagala nvume Winnie nga mubadde mundaba naye ku live yes newe yandibadde musobya mwali mwagala nzire ku Winnie muvume omuntu gwe mbadde mbeera naye ku live ntandika okudda waneno ntandika muwe mulambo Winnie oli maziwidi biki muvume muwe mule golaba kijja nze siri fake friend era nagamba I will stand with Winnie oba musobya oba si musobya era Winnie ensobize nazimugamba nga muka box nyenga te simuswaliza ku media yenze Rama nayagala nnyo Winnie kati omusajja oyo olw'okuba bedetingako ne Winnie ajja ngamba mbuno simanya asagala ovume Zaira njagala ovume Winnie ne mugamba musajja gw'oli muntu mukulu njagala okwate Winnie ne Zaira obatuuze kuba oyogera ne Zaira njagala okwate Winnie ne Zaira kuba amaanyi ogalina naive official wallahi njogera mazima ntya Allah wange okunzijjako buli kye nnina namugamba njagala otuuze Zaira ne Winnie kuba nange olutalo lwali luntamye njagala otuuze ne Zaira ne Winnie mwogere muteeseganye omusajja ne yeebulankanya kumba agaana okutuuza Zaira ne Winnie olw'okuba yadeetinga ku Winnie aswala yo lwakola mpalanira akaze ku side ya Zaira agenze ku live nkuwadde akakadde olwamuwa obukadde bw'empewo mbwa nnumye alumye ne Winnie ne kati ate nali abantu abamu mwalabanga olutalo lwa Zaira abamu baalinga ba X balweta bamu nti ba X kyovola basaayawukana na Winnie
ate njogera mazima ate naye yennyini nali sawukanye naye paka yewe nagana okudda ku side ya Zaira Nvume Winnie atandise okunjogerera ebigambo ndumbondo oba nakwata bi audio nagamba Kabata mbusimanyanga Rama ngamba ngende kuzira live endala gwe wennyini gwe wajjanga n'ongamba live ezo ziveeko togendayo ngero era n'otandika okukola live zo ng'otandika okumpita gwe wennyini wagenda nga simanyi oyagala Alien Skin okwata sente oweeyo oyagala otya Alien Skin ate n'oleeta omuyimbi wo Katonda talyanguza omuyimbi wo teyagwa omuyimbi wo kwali omuyimbi wo wakwatanga dollars n'enzitwala nze Rama ndi wa mazima n'ozimpa n'enzitwala era n'enzituuse wali tewalinanga access eyogera na Alien Skin nze kennyini nze yatwalanga ezo zi dollars Alien yali musajja wa amaanyi nga ne woba mugagga kito mubamira naye yasooka ayagale olw'okuba alina ssente ayagale nti atomera Alien abeere na Alien mbw avimbe naye atambule naye okumanya kati kino ge mazima Alien woba oyawukana nange njagala leero twawukane amazima gaba mazima nze saagala kunninnyako saagala kummanyiira newe tuba twawukanye na Alien gano gaba mazima nze muntu ayogera amazima omusajja oyo yakubira Alien Skin essimu n'amugamba muvumye nze mugezezzaako nnyo okunkuba akaseewa Alien mwe temumanyi gye twava oyinza okuba olina ssente naye gwe tolina lutalo lwe walwana lwa Alien lw'amaanyi n'akubira Alien Skin n'aŋŋamba mbululama nvumi saakuriplayinga n'ensirika yakubira Alien Skin nedda njogera mazima gwe toŋŋamba mbu Alien mujje mu bino olinga amaziga nnyoko tommanyiira kuba nze ndyanirule nze njogera mazima nze njogera kindi ku mutima I talk the truth omusajja oyo yakubira Alien Skin essimu ng'ate ankuba akasa mbu Rama simanya Rama ali mu kunvuma ng'oyagala Alien ankyawe ng'oyagala Alien anveeko okwegamba buli wamu ogenze ng'onkuba wakasa naye ng'olutalo luva ku ki lwava ku Zaira na Winnie naye mwali mulabyeko nga nvuma Ghost Empire ku live yange mwali muwuliddeko nga muvumye njagala ombulire nali nvumye ku Ghost Empire ku live yange nali muvumyeko wano ku live mumbulire oba nali muvumyeko njagala ombulire oba nali mumentioninze nako ku live yange ng'oba njogera ku linnya ly'okujjako leero njagala ombulire olw'okuba weedeetinga ne Winnie wa mami olutalo lwa Zaira oyagala nkwata olutalo nduze ku Winnie otuuse n'ogamba mikwano gyange egimu tokolagana na Rama kukima nze nja kukuwa emmotoka mikwano gyange gy'onsanze nagyo ate gy'ogamba mbu tokolagana na Rama nja kukuwa emmotoka wuyo ogenza ogamba Kabata mbunze nagana ng'obeera ku live ye naganako oba gwe wamugeyanga ng'ogamba mbu nno simanya takusiima takuwaana nze nenkuwaaniranga ku live ze sinze yakuwaananga yalinga akuwaana yalinga akwogerako sinze yakwogerangako yali akwogeddeko era ekyakuleeta awo ngaawo okwogerako ate nze kennyini yakwogerangako nenkutumbuula kale okyawulikika mukyamuwulira mukyamuwulira nze Rama tosobola kundippira n'osigalawo nze yakuwanikanga bakyakuwulira kuba erinnya lyo lyalinga livuga buli wamu it's because of me I promoted you wadde gwondabanga masiikini nti wannyamba naye siri masiikini yatuuka n'ogamba mbu oyo nja musiba ogenda kunsiba nakkola ki kale noonya nsiba oba golowooza olina ssente nti tosobola tetolisobola motherfucker nawe tommanyiira nali nkukoze ekigwe mbwa mbumbolo anti we mutu we mutumanyiira mbolo okuba Rama namuwa ku ssente olwokuba yawa Rama ssente mbu abanaku tebasiima bajja bavuma abanaku nkale nkuvumye mulekero zimpa nze muntu ayogera amazima olutalo lwali wakati wa Winnie ne Zaira olwokuba gwe wali odetinzeko ku Winnie noyagala ate nzire ku Winnie nvume sisobola vuma Winnie ate siri kikola ate ne Zaira siri muvuma kuba namanya ensobi we yava era ne tubitereeza byaggwa nadda ku live mbu Zaira nkuwadde akakadde kumba ali mu mpalanira aka ex-woli ali mu mpalanira aka asindika mpalana nze sikola mpalaniraako woba wayawukana ne Winnie sisobola kudda ku Winnie muvuma mu ebyo biba byammwe nze sibimanyi nze Winnie mukwano gwange era nali sisobola kati tubeera ku live ne Winnie wali oyagala nzira eri nvume Winnie nze nnyinza okuba nga sirina mikwano naye mikwano emitini gye nnina ginnyamba mu bulamu bwange ate ginva liwooli munkuwadde akakadde n'asasula nkunda mu recording ng'abiteekeyo ankunda ndikodinga nga mpaayo akakadde eriyo omugagga akola ebyo mumpaddeyo akakadde n'awaayo n'empewo atuuse ne mikwano gyange agigamba mb'oyo kati nkubuulira amazima
emmotoka yange tekuli kikumi kyo sigivuga tolirinnya nze duniya maleno duniya tugirekawo ndayira nti Allah osobola oyina gundi eyo mobile money balirira buli kikumi kyompadde wallahi billahi talla inzikusindikira kubeera kyemmanyi tekawera kawumbi ate tebuwera bukadde butaano nzikuwa miliyoni 2 niwe kuba kutunda poloti jennina niwe kuba kutunda motoka jennina nzikuwa eno duniya nze duniya tenneemazaamu fe tugenda kere ncha tufe tubireke sente tuzireke amamotoka tugaleke engoye tuzireke kati nze munnange ndi mukufu ne duniya kyovola ba Mungu atugamba mwekuse ne duniya mufune nyonta ya akhira nine nyonta ya akhira wallahi nzikuwa ekyo nkikubuulira nzikuwa nimwe muyinza okunda bambu Rama ndi munako ojja kwewuunya lwaki Rama ate temunjogeza ne byesirina kwogera temunjogeza na byesirina kwogera kubanja bajjirayo ebyapa by'amataka wane ebyapa by'amayumba mbatwaleko ne waffe mulabe waffe Rama ewaffe tetuli banako goloza nagenda okweyita ekigambo Plan Kid ngolowooza mbu ndi mulwali nze ndi mwana mutegeke golowooza goyinza olowooza nti support njijja ku TikTok oko nina family nina abantu bange abanjagala wagenda nenfuna mama Fina gosinga mama Fina sente nina omukisa gwange tosobola linnya mukisa wagamba mbu onvuddemu kati wali onvaamu gwe wanteekawo mwayagala okuneri pako gwe n'ogwa wajjanga wano mbu aliyeni mwagala nnyo tuba tuli ku aliyeni ate oleeta omuyimbi owa abaana baliyeni b'okwata mbu ate batule mu challenge z'omuyimbi wo tuli kuwaana aliyeni ate akutta abaana baliyeni abatutte mbu batule mu challenge z'omuyimbi gwe that's why nabagamba nti nfe abaana mfe mutuvumye nga mutujja kulya mu aliyeni olukwe naye munnange tosalirangawo muntu musango wallahi tosaliranga muntu musango mutulowoozeseza nti tulivuma aliyeni nze aliyeni swamu muvuma era waliwo we twatabukako n'oyo simanya generation ne bagamba oyo saawa yonna avuma papa gwe lwaki weteekamu kiri nti Rama asobola ovuma aliyeni olw'okuba nnyombye ne mukwano gwa aliyeni sisobola ekyokuba nga tuwagira aliyeni tekitugatta nti tuli ba mikwano mukwano gwa aliyeni nze wenvuma mukwano gwa aliyeni mba sivumye aliyeni era mba nvumye gwe nze abantu bangi nnyo abaana bafango ni mumpalana kuba ndi successful kati njagala otunulire mu baana bafango ni ani ali successful nze Rama ndi successful abamu babonda bamukaaba abamu muddukayo abamu mulajana abamu mukaaba bizibu kuba nze ndi successful ugolooza lwaki sikaba nange ndi wafango ni lwaki sikaba nze mu baana bafango njagala ombulireyo mu baana bafango ayeyagalanga nze nevuga gwe njagala ondage yeevuganga kuba nange nali kakyere nga abalala nze neeyagala lwakuba nina emikisa gyange buli omu alina omukisa gwe abamu nabeeranga ku fango ni ne munyiiga yazze n'olugezigezi lwe nze saabeerako ku fango ni kutuulaawo nga mmwe mwekibatuuzaawo bunaku temwagala kukola n'otuulaawo n'otega ebibatu papa woyagala olye emmere woyagala bakwambalize woyagala onaabire woyagala oteeke ennyumba yo woyagala otambulize obulamu buli muntu alina okutambuza obulamu bwe gwe njagala otunuulire mu baana ba fangoni nange ndi wa fangoni aye banne ndina wanjalo kati mundabanga abagagga abookya ninga nange nali munaku nga abalala naye kati mundaba grade gye ndi muneewa grade gwe njagala otunuulire mu baana ba fangoni era kyovola abasinga bakolima bannange embeera eganye kuba nze namanya aliyeni namwagalanga nze saamwagalako buyambi saamwagalako bubuddamu saamwagalako ssente namwagalanga nze era abantu abasinga okwagala aliyeni bamwagala olw'okuba balina bye bali kati tunuulira Kkunga mbu ne Kkunga yali ayagala kuyimba mbu yali ayagala fuuka muyimbi kitegeeza wagende waliyeni ng'oyagala fuuka muyimbi kati gwe tewamwagala nti walina ebibalo byo kati saasira nze Rama atali muyimbi kisaasira nze Rama atalina kitone saasira nze Rama agenzeyo nga siina kyembala nti oba mbala following abo bajjaasi bonna nange Rama twagenda okujja ewaliyeni nga tulina amannya gaffe jasi yalina erinnya nalina erinnya basalima bani balina amannya gaabwe ffe twagenda ewaliyeni nga tulina amannya gaffe
eriyo abagenda nga babala following olwagifuna nadduka, eriyo abagenda nga baagala sente olwazifuna ne badduka, eriyo abagenda nga baagala kubeerako na mukulu babeereko ne serebu olwakifuna abamu ne bakolima, eriyo abagenda nga baagala fuuka bayimbi, eriyo abagenda nga baagala promotinga bayimbi baabwe. Gwaliye ninkubuulira ebigambo bino olina okumpa ekirabo ky'obuwagizi ate nze alikirya kuba bonna bagenda badduka. Alien alina okumpa ekirabo ky'obuwagizi simuvangamu era bali balowooza oyo Lulama avuma ajja avuma Alien amuveemu nedda gwe nali muvumyeko wali ondabyeko nga muvumye simuvumangako simuvangamu naye ate be mwali mwesiga ate ndaba be bavaayo be mwali mwesiga ndaba be baddukayo n'oyo omugagga yajjanga mbu yeeweesa Alien ssente ate Alien mwagala musajja mugezi ate buli muntu singa alina amagezi nga Alien skin singa bannanga abantu tubuuka obutego bw'abantu yakanyanga kumpa bidola ntwalayo mugagga awaddeyo kumbe ayagala kufuuka manager namanya nti Alien skin tosobola mu managinga nate naleeta omuyimbi we atandise okwata abaana ba Alien skin mumutuule mu nnyimba z'omuyimbi wange atandise okutuwa ebifaananyi tubipromoting nze neŋŋaana promotinga nti omuyimbi nga Alien waali olaba kisoboka